po jako akawuwo. Bulinga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri ensi yonna ekuza olunaku lwa Valentine nga luno lwatongozebwa Papa Galasius mu kyasa kya 296 okujjukira omutukuvu Valentino ow'e Roma mu ggwanga lya Italy eyattibwanga ennaku z'omwezi ze zimu 14 omwezi ogwokubiri nga no mu Uganda olunaku luno lwaleetebwa omubaka wa Busiro South Peter Sematimba mu myaka gy'ekyenda. Era ze sikitwala mu bubi kuba Valentine sigamba nti gwabagalana nawulirako nti Valentine oba kuyiwa musaayi ya kiri mu fomu ekyo ze kitwalamu nti bakikuza ngo gwabagalana naye nga sikya lunaku gwabagalana. Kabeera keetalo wano mu ggwanga ng'olunaku luno lutuuse eri abo abalutegeera nga bagulira ku baagala baabwe ebirabo eby'enjawulo. Imaiko nti lunaku lw'abenzi sijja lunaku lwakweyagala. Valentine tuba tukyagala ne omukazi wako neza n'okutamufaako lunaku lwa Valentine nobeerako ne wali akakaaka ebbalibbali kwegamba n'ogaane mulya ku ssente. Omusasi waffe atalazeeko mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala wasangidde abantu nga bagula ebirabo ebyokutonera abaagalwa baabwe omubadde obumuli, swiiti, ebikopo ebiwandiikiddwako obubaka obw'enjawulo obuwaana abaagalwa baabwe ko n'ebirala. Abantu bangi bagamba nti Valentine kwagala ne Valentine sikwagala. Omukyala ffe tutambulira ku buwangwa bwaffe n'ennono omukyala olina okumwagala buli lunaku kati welowooza nti olunaku olumu nkwagala esigadde ndeke kkirizamu kuba ebikolwa byayo. Omukaba talina abakazi kutubbira bakazi abadde basirimu bweyongera ensaasaanya efuuka ensaasaanya. Immaculate mu kwogerako ne ABS TV agamba nti olunaku luno luba lwa kugabana ky'olina n'omwagalwawo. Tubeera wakati w'omuntu n'omwagalwawo sharinga kiki bawulira mutima n'omugulira kikyolira n'omufunirayo akantu konna k'omanya akayinza omusanyusa mutima gwe nga nawe kikusanyusa. Ayinza okuba maamawo, taatawo oba fiyansewo yenna g'olira ku mutima ate abalala bategeezezza nti ku Valentine olunaku luno abantu bakolerako nnyo ebikolobero ebikyamu wamu n'okuleeta ebutabanguko mu maka. Valentine sijja wamu nnyo makulu kuba abantu basika kubakulira siriizi kale ebintu ebitategeereka bulukolebwa ate abavubuka abatalina abakazi abatali bafumu basinga okuza Valentine. Omuwala n'akuteeka ku puresha yale simanye ekya Valentine olaba omuvubuka tagenze nakukola olw'okuba Valentine naye nga talina kyagenda gifuna mukozi obulwadde. Ate ye Vijje Musango n'ayogerera firimu ku ABS TV Valentine agitegeera bw'ati. Valentine luba lunaku lw'abaagalana. Bwe luba lunaku lw'abaagalana tekitegeeza nti naawe omukyala ayina omwana ayina olubuto abagenda okuzaala nti mugikuze mutambule mulina kukolerera baana abo bwe muba mulina. Valentine y'abantu abakyali singo toyina mwana otandika butandisa okwezimba ogwa bugwi mu mukwano. Valentine eba y'abantu abagwa mu kategori eyo. Naye osanga oli ayagala kuza Valentine olwakuba kiwulidde Valentine omwana kusomerwa mu banja fiizi. Ono avumiridde abo abatonera abaagala baabwe obumuli obwa layisi. Obumuli bwa plastic babuddibya tebukyakola ku Valentine. Fune wali akamuli ak'obutonde akamyufu kawe munno. Ate ye Payasingo n'atunda birabo by'abaagalana agamba nti abantu ku mulundi guno tebajjumbidde kugula bintu olw'obwavu obususse. Valentine eno tenaabakwata bulungi tebanabagula abantu baavu tumanyi era lwaki eri mu ggwanga bwekyo tebanabagula bulungi sisitemu ya Valentine. Olunaku luno lwa Valentine lwakuzibwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 14 ng'era abantu abalutegeera mu nsi yonna balwesunze wabulanga olunaku luno lutegeeza omuntu yenna saba bali mukwano kabeera omuzadde oba ow'oluganda. Omukyala oba oyagala obeereko naye kola olunaku omugulidde ekimuli omwetaaga ate wabanga taze kiba kibi. Kanyike Kevinizi
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. basubuzi banange tebateekamu sente nyingi kuba sente zimu kulabika mu bantu